Mwannyinaze Farida Nakayiza nate twagala okwebaza olw'akaseera kano nuwa kintu gemanya nga mu kaseera kano nsinzidde ku ssomero erya Mabindo Primary School ng'essomero lino lisangibwa mu ggombolola y'e Mabindo nate mu district y'e Ssembabule. Olunaku lwali twagala tutunuulire nate embeera y'amasomero nga bweri nga tweteekerateekera okuba nga tuddamu olusoma luno ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yakiramise bulungi n'ategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 10 amasomero gagenda okusobola okuba nga gaddamu. Essomero lino we tuli ssomero lya gavumenti naye nga terabika bulungi okusinga ekifaananyi bw'okiraba. Kale y'ensonga lwaki twagala omusomesa gwe tulinayo olunaku lwaleero atunnyonnyole mbeera ki gye bagenda okuba nga batandikiramu kusoomoozebwa ki n'ebintu ebirala byonna. Mu kaseera kano gwali ku BBS Terefayina twagala nate tufune omusomesa waffe asomesa ku ssomero lino asobole ate kuba nga atunnyonnyola tumanye ekigenda mu maaso. Mama tukwaniriza ku BBS Terefayina tweyanjulire tutandike n'amannya. Neeyanjulira ssebo, amannya gange bampita Kyomugisha Kedress, ndi musomesa ku ssomero lino Mabindo Primary School. Oli musomesa amasomero gamaze emyaka 2 nga bagali ku muggalo. Ennaku z'omwezi nga 10 bagenda kuba gatandika ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yategeerezza. Abaana mugenda kubanga mubakola mutya ku bbanga lye bamaze mu myaka 2 nga tebasoma, mugenda kubaza mutya mu mbeera okulaba nga baddamu okutuuka n'omutindo gwe baalinako? Kaakati ssebo, ku nsonga y'abaana nga tetunnabagituukako, naffe kennyini abasomesa ffe tugenda okusooka okweteeka mu mbeera kuba ebbanga ery'emyaka 2 bbanga ddene ly'obadde ewaka ng'otudde nga tosomesa baana. Kati olaba nti embeera eyo nga naffe abasomesa ffe kennyini ffe tulina okusooka ne twetereeza nga tetunnaba ate kutunuulira ky'abaana. Kati oluvannyuma lw'okwetereeza tulaba abaana. Mumaze emyaka 2 nga temukola. Newankubadde gwe oli musomesa wa gavumenti omusaala gubadde gusigala gujja. Naye ng'oggyeko omusaala okuba nti gubadde gujja, kusoomoozebwa ki okulaba kumuzze musanga? Okusoomoozebwa kubaddewo nti abasomesa ba gavumenti kati nga nze tubeera ku bitundu nga si kwozaalwa, nga tolinaako kibanja, tolinaako nnyumba, baakusindikayo ogende okole. Kati embeera eyo ey'okubeera ewaka tolina mulimu mulala gw'okola nti guyingiza 10. N'obeera awo mu mbeera olina abaana, olina famire ey'okulabirira, mu butuufu embeera ebadde yakunyigirizibwa ne kano wadde akasente kabadde kajja n'ate embeera y'okutuula ewaka n'ako akasente akatini tekamala. Ate n'ekizibu ekirala kye tugenda okufuna, abasomesa abangi bayinza obutadda. Abasomesa bwe badde osomesa nabo bangi bayinza okudda n'obutadda. Simanyi ababo bw'osomesa nabo badde bawuliza beetegefu okukomawo okusomesa. Abatonotono be mbadde mpuliza abamu bagambye bo tebayinza kudda, ensonga nti essomero okusomesa obeerayo ekiseera kinene ate akasente ke tufuna katono. Kati beesanze nga bayingidde bizinensi ezimu ate ne zibakolera okusinga okujja n'okukola okusomesa, ensonga gye bawa nti tebajja kudda. Abaana abamu baayize empisa embi nga bali ewaabwe, abalala baafunye embuto. Singa omwana ajja ku ssomero ng'alina olubuto ng'avudde waka ebbanga emyaka 2 gy'abadde nagyo, oyo mwana mugenda mukwata muteera mugenda musalya amagezi? Kakati omwana oyo ng'era omukulembeze we bagambye nti abaana abo bonna bagenda kudda. Bali bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Kati empisa ezo embi abaana bali mu mbeera bw'etyo byonna tubyetegekedde era tumanyi nti bijja. Tugenda baguluminga mpola mpola kuba si bakupapirako paka nga batuuse mu mbeera gye twagala. Through guidance and counseling tubeere nga tuba kansolinga ezo empisa embi zigende nga zibavaamu mpola mpola
abaana abalina embuto ndowooza bo bajja kuba ne special care. Ekibuuzo ekisembayo abazadde bubaka kibobawa kuba kati bali mu kweteekateeka komyawo baana balina okugula ebikozesebwa ate embeera gye babaddemu tebadde nnungi. Bubaka ki bw'oyinza okubawa? Ye musasi waffe Noah Kintu bali ku ssomero lya Mamindo Primary School n'omu ku basomesa